okuyimba kuganye yensonga ki wazze kati mbizigo kubanga abayimbi tulabe bangi nnyo nga abanga tayingidde mulimu gwa mmere ayingira gwa bizigo gwa kutebenkaza bakyala saloon webito naawe gwe mukulu gwe gumugo okutte okuyimba tukunagaana naye mu kiseera kino kulinga okwagaana olw'ensonga gwaliko naawe naataliiko ffenna tuli kyekimu ate nze nnyinza kubamba singa ng'obudde buno bo tukyabawulira naye Abdu omunoonya ku social media omufuna yadde ku TV oyinza okuba tomufuna nga siriiko nnyo nga nnyimba za nnaku zino ezibeerako nti ze ziriko naye ate mu matuugo onnina nga Abdu Mulasi bw'onoonya oluyimba lwange ku YouTube n'ewalala olufuna nga Abdu Mulasi ekiseera kino kye tulimu kyavunnamya buli eyali eyeeyita omunene okitegeera ne tubeera nga ffenna tetukola mu butakola omuntu n'olowooza akasente ko ke wasevinga ke wateeka luddawa konna konna kagera kuggwawo n'ogaa nteekewo kalimo ki nga sente tezinnanzigwako kati nange kwe kwekwatakwata ne neekuŋŋaanya ne ŋŋamba bwe mansigazaayo kano kantandika okkakuŋŋaanya mpitire ne mu mikwano gyange osanga ate basobola okunnyamba mu kino ne nnyongerako ne nsobola okuteekawo omulimu ate abaana kye banaafuna ne balya okusinga okubeera nga nninda music gwe simanyi ddi lwagenda kuddamu kuba nze mbadde ntegeka ebivulu nga nkwata abayimbi abaliko be bagaa nti abo bavubuka be baagala nenkola ekipande kyange ne tutambula Masaka luddawa n'ensolooza ssente n'enzifuna naye kati ate obudde buno tosaayinawo okikolera ki wokikolera kwe kugaa kanteekewo omulimu guno ogw'ebizigo ate abantu bajje bampagire nge bwe badde bampagira mu music oba bwe badde bampulira mu music bajje bampagire na wano oli yandiroze mu ngeri gy'oyagala ennyo abakyala guno omulimu agutadde okufunirako bakyala Abdu Mulasi ate singa nabadde njagala kufunirako modre eyo kati nze sikyali kukunoonya bakazi abalina kunnoonya kubanga saagala kubanoonya nti kubaagala kyenakola nakikolerera ku ekyo ku kyabakazi omukazi gye bufa bwenkana aba ayagala omusajja omutuufu alina ebisaanizo ebituufu omusajja omulungi ate nga ne ssente alina kati bw'obanga oli musajja ate nga sosobola kwekolerera kukola ssente kitegeeza obanga toli musajja mutuufu okitegeera sisuubira nti Abdu sisobola kufuna mukazi wemba mwagadde newemba siteeseewo bino kati nze ekyabakazi sikyaduma nakyo abakazi mbalabanga mikwano gyange mbalabanga ekintu ekyangu simbyetwanga ebintu ebyangu ngamba olwaliro oba nyina okulya oba sijjalya kugane neerumya oyo gwe bayita Abdu Mulasi nannyini faamu waga bayita faamu manager emboozi z'abakyala tezimuggwako ate yamanye engeri gy'abahandlingamu ekyala Abdu Mulasi omulimu guno gwataddewo oli yandirowoozeza nti nno ebintu bino ebimu ogambye ebimu bijja UK nga tetunajjako kamera ogambye bijja UK USA waliwo eby'ekongo n'ebirala tewabu ne Rwanda oli teyandirowoozaamu nno wabuuse nnyo nti abantu bo given the fact that muno baawano ba local people buyo n'ebivulu kati wabijja e Kampala bikubeeyo mu byalo tandibadde beta n'odiringa na bintu byawano kituufu naye ate tulina abantu nze nyina grade zenjagala mu bantu nti abantu bano njagala mbaleetere ekintu ekiri oligino badde abantu omuntu abeeraawo nga ayagala make-up ali oligino n'atamulaba n'agenda n'agula make-up gwajja ewantu n'amuyubula n'agula oyiro kati tulina obuntu obwo simanya badde bo bakozesa eŋŋombe eri ffe tuvumula obugalo obukonye naye ate oluusi ne bulemerako kati nze naleetedde ddala ka oyiro kali ate gwe kebulowooza nti kebatabulamu ekyo kye bakulimba nekifuuka ekirala kati akali oligino kennyini kooteekako n'okaleeta obugalo ne buvaako mugaba bw'aba yakulemerako oba bonna bonna nabuleese kugamba ndeetera ddala ekintu ekiri oligino okusinga weŋŋamba kandeeta ekyoli kyakoleredde ate kigaane bagambe Abdu kino ye yakinguza okitegeera kati aba wano ngenda bateeramu kubanga buli muntu alina standard ye gy'ayagala naye nze ntunda biri oligino kati oli bw'aba ayagala nti njagala kyawano mpa ku moviti nga moviti mumuwa njagala samuna nga mbateerawo bintu tubwe bityo okitegeera kubanga waliwo era abakampuni zawano zikola ebintu ebituufu si buli omuntu akola bikyopuli ekintu bateerako stiika eya Uganda eraga nti
otunda ekintu original kitegeeza otunda kintu kituufu nabyo jja bisuubula mbiteekemu. Tuddeko ku music katono nnyo. Entalo ziyitiridde nnyo mumwe aba musician abayimbi nammwe abakadonkamu entalo zajjawo ne zibayingiramu ne zibeera nga nnyingi nnyo. Ekino kyentalo gwe okikoze otya okulabamu nno okyebalama ate era ne kikusanga gye kikusanze ne kikutwaliramu. Kati music ono gyava mu kikolo bagamba entalo zaava dda. Si kufefe kana abe Bulaaya wawulirako batupaaka ne beekuba amasasi. Kati mu bakadonkamu twawulirako ffe nga tetunnajja mu music twawulirako basudde kasozi bayina empalana ezaaliwo kitegeeza ebintu ebyo byava dda naye abaana bajja babikoppa. Kati ate ffe ebyo si bye twatandikiramu. Ffe twasangamu bawalukagga bamuli Katumba ne tuvunnama ne tubawa ebitiibwa okitegeera bawire Mukabya tugamba bano tulina ate bano be tulina okuyigirako baafuuka mikwano gyaffe era nze towulirangako nti Abdu ayomba ne Walukagga towulirangako nti ayombye ne ba Mukabya kiweewa kuba nze be bandeeta mu music. Kati nensalawo okubeera nti mu bulamu bwange nyina okuwa omuntu yenna omukulu ekitiibwa andeese mu mulimo guno oba gwensanze mu mulimo. Era omwana w'ennaku zino omuvubuka ng'oyingira music bw'oba tosobola kuwa Abdu Mulasi kitiibwa kumukoppako ekyo oba kumwebuuzaako ye yakikola atya oba mufu mu ndowooza ye gyeraga. Funa omuntu omukulu kwasoose mu music ye ataakubuulira ekyo kiki kyayiseemu nsobola okubbirako nenkugamba nti kino nakiyitamu mu kino ate nnyina kwekwata ku bano na bano. Abantu gy'ofa okutya abantu abakulu era kwe kutya Mukama nti otya Mukama naye akwongeramu ki omukisa. Oluusi ennimi ze tubeera nazo zitonda n'omanyira omuntu omukulu yakusoose mu bintu tomanya n'atondawo olulimi lwe ne lukugendera bwe bagamba oyo gundi yamukolimira. Kati ffe edda ennyo twawuliranga nga bagamba Sebatta toyimba naye nga mbuuza lwaki tuyimba ne Sebatta ti bw'oyimba ne Sebatta ogwa ng'ayina ekkeeryo bwerityo okitegeera. Kati n'obuuza nga nkinoonyeza nnyo ye Katonda ye ki nti bw'oyimba ne Sebatta ogwa nga bagenda bamenya abantu abazze bayimba ne Sebatta naye ati weebuuza lwaki baakyogeranga. Ffenna baatutiisanga ekintu ekyo era nze we nafuukira serebu nga ntya nnyo okuyimba ne Sebatta nga ngamba kirabika kituufu naye ng'ate muwa ekitiibwa okitegeera. Kati abaana abato ennaku zino kyekibalemye okukuuma ne badda mu ntalo ne balwana ne bakola bwe bati n'ebyo byavaawo kuba ne ba Kamiliyoni baabikolako ne babbebe naye kati bakuze batandise byabufuzi kati oba wulya bali kimu. Tetunakulaba nnyo oyogedde ku kyebyobufuzi tetunakola nnyo nga weegatta mu nsonga zino ez'ebyobufuzi lwaki gwe toyagala akasente oba tolina g'owagira? Nze omuntu wange gwe mpagira muyina mu mwoyo naye ate saagala nnyo kubeera nga ndaga sayidi kubanga abantu bange bonna bali mix. Owa NRM anjagala owa People Power anjagala buli kibiina kiba kyenjagala. Kati nze saagala kubyenyigiramu nnyo nabivaamu naye ate nga abantu baba balaba nti Abdu ali eno gyakikubira bakiraba bo bakiraba balaba kkala gyensinga okunyumirwa. Nkulaba karedi ko kanyumidde ne wano wetuli wenyini wasiizeewo karedi ne kabu white ate tumanyi gye kagwa musaayi n'okuba nga oli brad n'abantu omusaayi mwegulyongo. Abdu Mulasi katwebuuzeemuko abaana emukululo gy'obadde ojjooleeta tetunagiraba nnyo nga gitutumuka. Olunaku lweno yennyini kwavudde mutabani wo amanyiddwa nga RICARDO enso yavuddeyo n'agamba munaakwabulidde olw'ensonga ezimu zeyayatudde n'ezo zeesigaliza ku mutima. Ekya mutabani wo gw'okuzizza nga tuzeeko emabega okwabulira essaawa zino okyogerako ki? Ogambye ekisoose ogambye tunyina bendeese emikolo gyendeese. Nze mu mikululo gyendeese mingi natandikira ku bakazi b'ekkapo nenjaawo baaliwo bafalida abayimba simazi kengereeta okuba message zonna ennyimba nze naziwandiikanga n'abaana abalala batinaatina abo bonna bayita mu ngalo zange nendeeta RICARDO nze namuvumbula mu baana nga wa myaka 5 oyo gw'omwogerako era awo yatuuka n'agenda mu by'okusoma kitegeeza buli gwe najjako engalo
mba mumaze okumutondawo okumuwa omukisa ogusooka yagende maaso n'oguddako saagala kulemerako nnyo ku mwana buli waakula ne kapo yatuuka n'agamba nti akati neewaggudde ngenze kukola byange era naye n'agamba genda okitegeera saagala nnyo kubeera nga nte mulemerako kubanze sikola contract n'abayimbi abo bwe mba mbaleeta mukwano mbaleetanga abaganda bange mbaleetanga abaana bange kati siteekamu ate kiriddako wabula ntondawo ekyo oli n'akola ekirala omulala n'amusanga awo bw'aba asobola okumpa ekitiibwa nti Abdu ono omuntu gwe natandikako ye yamutondawo asobola okukimpa kubanga nze kyensinga okwetaaga mu bulamu bwange mmanyi okusasula kuli eri Mukama ono yennyini gwe mba nkutteko ye kubeera nga mu kamwa ke akimanyi oba mu bwongo bwe nti nayita mu ngalo zaali nga nze bwe nnyonnyola nti nayita mu ngalo za kiweewa okitegeera ekyo kyokka kinnyongera omukisa okumpa ekirala kubanga kiweewa yaba yantondawo mu mulimu guno ye Katonda wange ow'omulimu gwange kati RICARDO bw'aba yasazeewo n'afuna management ku ye ngera asusiza ali mu myaka 2 waddembe ekyaba awulira nti kyayagala sijja mugamba nti ate togenda wabula nze kyennamuwabuddemu kintu kimu nti management eyo yalize nga nze yatondawo RICARDO neeyogera bwogezi nange neŋŋamba omwana nannyanjulira mbadde nfunya nnyamba mu kino na kino nti era bagenda kuteekamu kubanze wembadde RICARDO wamalidde okusoma mbadde nze nkyatandika okukwasaganya bino nga bingi kati ate mu music waliwo namutuumira erinnya nti Big Boy RICARDO eddala kati bwe bamba bamukyusiza eddala agendere ennyo n'abakyusa kubanga enkya ate wanaafuna management endala naye mugamba kati ovudde ku Big Boy RICARDO Abdu yada kutuma nkutumye RICARDO wo kati wanaafuna ey'okusatu nga naye mutuma RICARDO ta kati sitegeeza yalina okuba nga alina kyasimbyeko amakanda fenna brand zetwateekawo nti Abdu Mulasi kwe kuzimbirwa farm manager kwe kuzimbirwa zirasasemati obyongerako bwongezi zibalanka zoyongerako nti Chameleone bw'aba yakukola eri gye bayita Chameleone bino byonna dokita biki bisi omunene atagejja kati RICARDO takyusa kintu kukibuzaabuza kuba tannafuna brand ntuufu alina okukola legacy eye gyayisigazaawo n'agamba nti yanywera kati kyenneeyita kyonna kikola kigenda ndi waddemu okweyita Abdu Mulasi bizigo era ne likola kugamba osimbira ku kiri Abdu Mulasi naye woba nga ate ojjewo kiri RICARDO omuto n'oleeta Big Boy RICARDO ate n'oleeta RICARDO wo omulala ajja kujja kuyita RICARDO B kugamba kitambule bwekityo omuntu agambe naye RICARDO tumuyitaani ekituufu ekirala kampuni gyalimu abeere nga promoting okubeera nga emutuusa ku kigendererwa kye baleke egamba nti ate gye yagenze wafu nnyo okusinga gye yali naye nga nze muteerako omukono yaŋŋambye agenda kujjako wano oba jjanki oba ddi I don't know naye agenda kujjako wano annyanjulira ebyo bye yayogedde era ambuulire waaki yabyogedde nze muteekeko omukono ogusembayo mugegenda muwa omukisa singa RICARDO agendeyo kale omanyi akyogerako si yakyete ne bitatambula bulungi asobola okudda ewuwo n'omwaniriza nga wabadde nze mutwala nga mwana yadde teyava mu ntumbwe zange naye ayise mu mikono gyange kuba bamumpa wa myaka 5 nyina naafa nenkuza RICARDO mu mpisa ennungi ez'abaana era RICARDO alina empisa sibe bano mpozi ng'agenda kwonooneka bukulu kubanga tiimu gyalimu kati y'abavubuka ayinza okugendayo n'atandika ebyabavubuka byosimanyi kuba gurupu z'abavubuka zibaamu ebintu bingi nnyo naye empisa eyange gye namuteekamu ennungi ng'abaana bange we mbakuzizza kyekyo kyali kyemmumanyiiko bw'alemererwa akomewo kuba eno waka kale tukyalina omukulu Rasta Smart farm manager naye nga brand ye fenafena gye twasooka omumanyirako yali yeemanyiddwa nga Abdu Mulasi katuddeeko ku bintu bino katono nnyo ku eno business empya gyona tuvudde ku music omanye tugenda bitabulatabula ekitongole kye bayita ekya UNBS kyo wakolaganya nakyo okulamu n'oleeta products zino okuva ebweru okuba nga ozitunda mu Uganda kubanga tetwagala tulente ate omuyimbi waffe omusolo simanya ate biki kakati ekitongole ekyo kikolagana n'abakola bizigo ng'obikolera wano kati nze ndi musuubuzi okitegeera omusuubuzi agenda ekyayina n'aleeta ekintu
n'agende Kongo n'aleeta ekintu musuubuzi tebamuwa gundi wabula osasula busasuzi license ye eri awo waggulu okitegeera ekulaga nti state council ekumanyi n'ekitongole ekya gavumenti kikumanyi nti oli musuubuzi kati license weeri nagisasudde naye ate eri logo gye bakuwa ekwatagana n'abyamu nsi eyo kuba ne wasoma ku gundi eno tajja gisangako Uganda eriko UK US zaani kitegeeza biri ebitongole bye birina okunvunaana waki otusuubulako ebintu obitwala mu nsi endala katubuuzemu engeri kati gyogenda kwanga otambula nnyo mu nsi ez'enjawulo UK USA Rwanda China n'ebisigadde music onoddamu muwa time nga obadde omuwa onoddamu otegeka ebivulu ogenda kubeera nnyo ku nnyonyi sigenda kutambula nnyo nga bwe mbadde ntambula zisoozi kuba luli mbadde tutambula ebyaffe bya season ebyebidongo n'ogenda n'okuba ekidongo mwezi mulamba oli eyo osolooza bw'ofiisa 5 bw'ofiisa 3 n'obeera mu mbeera eyo kati ngenda kwesalako ntegeke nga bivulu binene ate ng'era eno company Light World Center yegenda okubeera sponsor mu bivulu ebyo nti ngenda kutegeka nga bivulu binene fuuke promoter ate era mbere mu action eyo nga bwe mbadde mbikola naye nga ate sibikolanga nnyo ekirala nakuteesewo omulimu guno nga guyina mutabani wange ye Safiki oyo golaba nga yagenda okugumanejinga nze ngenda kuba direct eno n'okumupushinga omulaga omulimu manye nti ogunywedde ate nzire ku mulala kubanga branch ziri 10 endala jagiteeka mu mulala kugamba mbere nga ntambula bwentyo sagala kubeera nnyo nti ate nze ndi wano kuba eri gyolabye emabega nnyina byenzimbayo mu maaso awo nyiza mwaka ogujja nyinza okukola TV gye ndi mu kupulaninga ebintu bingi nnyo kamera byonna nabireese tokisusizzaamu kaawo kijja kusuka lwaki mu Makindi abayimbi muno mwe mukulidde abasinga kale mu musical mwe mukulidde kanizino business mustadde Makindi omuntu andebuuza Uganda mugirimitinza ku Makindi yokka we wali business Makindi eno ye center yekkubo erive Entebbe Masaka kugama waliwo amakubo agayitirwawo amangu ekirala Makindi ali busy okitegeera mulimu abantu bangi nnyo ngedda we bagamba nti Kabalagala ali busy kakati ate kati Makindi yafuuka kintu kizibu nnyo nti amakubo wago oli ave Masaka asobola okugamba sigenda eri mu kanyigo ka mu kibuga kankyame wano mu Makindi kasa waliwo we basuubuza kuba kati nze ebintu bye naleese ebimunsuubuza era ngera bitikula nga bingi nnyo mbituuma eyo bibeeraawo kati wano ng'olabawo kati niwo ŋampa box ng'angireeta kati omuntu ayaligenze mu kibuga ate bamusala ensawo koma wano ogambe nga ngene Makindi wali ku Light World Center nsooke njijewo box y'ekizigo kyenjagala abasinga babeera ne ba brands manager abasinga kati goli muyimbi ekimeme bali bagambyeko muno gwe brands manager wa omukyala mwerabidde nnyo naye akola ebizigo Shuadiru kati ani brands manager wa kino ekifo oba wa weno franchise y'ebizigo sinaba kugira nkyawandiika n'abakozi sinaba kumaliriza bintu byempulaninga byonna abo bonna bajja kubaawo Kapere yazze wano naye ng'asaba mulimo naye kuga abantu bangi buli omu asaba omulimu Kapere wamuwadde omulimu Kapere yagambye ayagala kuba bwakanyama mbu ye ayagala kulinnya nnyonyo akwata ensawo yange nga buli tugenda okusuubula kati buli muntu asaba omulimu naye obeerawo n'ogamba bakyali bange kuba nze naleese kulanga bakyali bange bafuna omulimu kati tukuba make-up wano agera kubeerawo wano ng'abakazi ebigere byabwe wali babisala enjala ku lubalaza bigera kubeera bingi wano plan ekyali nnene wakuba mugikedde naye katusabe tubeere nga tutambula mpola buli ekinaabaawo nga mbaga ate kati ndeese kino tugenda kukolayo make-up tundeeta abakazi wano nga free mbawe make-up bakube make-up abaana abalungi we bali wano bengenda okuleeta ndowooza mbaleeta wiiki ejja tuleete masiini zonna masaagi tugera kubeera nti tulina ebyuma ebizungu byennatisse nga kyo okyesiba bwosiba oti ogaa nti ennyama ennuma ebyo byonna bigera kubeerawo entebe z'otuulamu nekkola bukozi masaagi ebyo byonna nabireese togeddeko actions jukizzaako ku kintu kya Shuadiru mukwano gwo Shuadiru ali ate omukyalo mulungi Shuadiru bizinensi gye ziri zitambula yadde ng'omanye ebbugumu likendeeramu abadde alangira mu bivulu tebikyaliwo ebivulu bikosezza abantu bangi nnyo abantu baavu kati mujja muwulira ng'endongo etandise ebyamu bitwali twawulira ebibyo naye yaggwako
kuba yali ya myaka 2 ebyo byagenda okutuukawo ng'ebulako myezi era neggwako naye tusigaza omukwano nga Suwadiru omukyala gwe mbadde mmanyi nti nkolera. okoma muwulizaako ddi? Nako mumuwulizaako wayiseewo ndowooza emyezi nga3 ng'ebyo byakavaawo. Namuwulizaako nga ndaga ali eyo ayina bizinensi yatandikawo mu kyalo oba ya bulunzi aye kali mu bya bulunzi ebyo naye ne mmubuuza nti bizinensi etambula ati naŋŋaanayo gy'eri ekola. Byakuyisa bita omanye ebyabaawo buli omu yabiwulira naye emboozi ekyo ekiboziboozi ekyo ekyo ne Suwadiru kyakuyisa kityaggwe ne famire yo? Anti nze famire yange buli kyenkola baba bakimanyi ebisinga okujjako eri mu kyalo gye nazaalibwa nti taata yaba takimanyi naye famire yange okujjako mukazi wange ye kyamufuluma wala kuba abadde yali amanyi nti bizinensi gye tukola kati ate abagezi bwe bamuleetera ebirala n'atya naye bwe yasooka okutya ate n'akyetoloola nga nakyo kifu. Kati byo famire ng'abaana oba kibembeera nabo baali bakimanyi kuba tebalabangako Suwadiru nga azze wange nti asuzeewo. Tebamulabanga nako bamulaba ku TV. Kati kizibu nnyo okuba nga njagala omukyala ng'ate tajjanga kukundaba ku wange kitegeeza byali bifu. Famire tebitwala nga kikulu. Kale eyo nga tuvuddeyo musically ki ekiddako Abdu Mulasi? Ekiddako guno omulimu gwendiko wano we balina okunsanga ye woofiisi yange ate ekiddako omwaka ogujja basuubire ngenda balaga y'ekipya ndi mu kuzimba TV. Obalangidde bagendako abagiyita batya? ABM TV. ABM TV. Abdu Mulasi TV. Kale ebigambo ebisembayo eri abakulaba abawagizi bo nabo abagala okuwagira mu ngeri ey'enjawulo. Abagala okumpagira bannange mbasaba bw'otuuka Makindye jangu ku Pakalasiti bw'otuuka ku Pakalasiti ennamba zange kweziri ku kapande otambula ojja ku kino ekikuba eky'ettaka noonya Abdu Mulasi n'oba onjagala mu birala music waffe kuba music yagenda kuddawo era yeno yegenda okuba ofiisi ya music era nga wano wonsanga buli kyoweetaaga jangu tukoleko ensusu. Kale bwati babadde omukulu Abdu Mulasi, thank you so much mwenena adde batulaba okuva gye twatandikidde mpaka ate wano tubedde nga tukomeekeza interview yaffe. Omukulu gwenkola naye ku kamera abeera behind the camera bamuyita mwana mulenzi Sarolens. So bwetwe tukola mu field okola mu tukutuusaako interesting exclusive interviews nga zino abayimbi bantu bafefeta okuva yonna gye bayite tubatuusa mmwe eri mmwe abaagala abasinga obbaagala. So embeera bwetyo bweri mukama watuwere mukisa. I love you so much. Genda osubscribing enda mwatobera ku TV. Back to you in studio.